Nti eno mbaga abange embaga katunyumirwe tulina ensonga ey'okudigida n'okucakala mwana muwala anyumidde gomesi ne mwana mulenzi n'anyumirwa essuuti. Kaakati nabagamba omwaka guno gugenda kuba gwa byewuunyo nnyo, buli omu waakuva ku luggya. Nabagamba omwaka guno buli omu waakuva ku luggya. Akatambiko olaba kano, abaagalana bano eno baakoze omukolo gwabwe ogwabadde omulungi ennyo okukamala, ogwabadde ogw'ekitiibwa ennyo okukamala, ogwasombodde abawanvu n'abampi ku kyalo, ogwaleese abagenyi abakulu ŋŋanzi ab'ebitiibwa. Munnange nabadde mpitayita nga nfuna invitation yange nga baŋŋamba nti mwami CEO tukusaba ojje oweese omukolo gwaffe ekitiibwa. Ne mbagamba bannange nze ani agaana? Nze ani agaana baganda bange? Kye nsinga okwagala mu nsi kuno kwe kulaba abaagalana babiri nga bafumbiriganwa era nga bali mu ssanyu. Bwe ntyo ne neeteekamu eddene ne ntumya amasuuti gange okuva e Buyindi ne nninnya mpaka ku mukolo guno. Nagenza okutuukayo nga mu butuufu omukolo gwo abatukulu bano baagutaddemu ssente. N'ekisinga okuba ekikulu n'ekyansanyusizza ku mukolo guno kwe kuba nti abagole baabadde basanyufu. Kizibu nnyo emikolo gye nsinga okulaba n'okubaako abagole abakazi babeera banyiivu ku mikolo gyabwe. Simanyi nsonga ereetedde bagole bano kunyiiga, naye ekyenjawulo ekyabadde ku guno omukolo, omukazi yabadde musanyufu nnyo nga bw'okiwulira. Omugole omwami nga musanyufu nga bw'okiwulira. Abantu b'oku kyala bw'aba ku kitundu abazze ku mukolo nga nabo basanyufu. Ekisinga okubeera ekikulu mu bulamu era kino nkibagamba nti teekako nnyo essira, kwe kukwatagana okubeera wakati w'abaagalana ababiri. Abakazi abasinga obungi mufa ku ssente, naye mwerabira nti ssente waliwo ziba tezigenda kusolovinga waka. Osobola okuba ne ssente naye nga tolina ssanyu mu bufumbo. Wasobola kuba ne ssente naye nga gwe omukazi toli musanyufu. Okola by'oyagala ate n'ofunayo akasajja akaavu ebbali ne kaba nga kekasima amafuta go. So n'olwekyo temufa nnyo ku kya ssente. Mmwe abalinda abasajja ab'ebbeeyi, abasajja ababbenzi, mugenda kubajjewa mu gino emirembe gye tuliko. Abasajja ababbenzi baagala kebera bukebezi. Funa omusajja wo, bw'oba omuzimba muzimbe, musobole okuba nti mutuuka gye mwagala okutuuka. Kamba tuuseko omukolo guno ogwerabireko, munaagamba nti emikolo ginaatulema bulemi kukola, naye nfubye okubaleetera obukodyo butebe mulina okukolamu emikolo gyammwe. Nze temumbuuza gwange, mundeke ninze gyammwe. Vidiyo yiiyo mugimpereka like. Munte babudumulasi era abudumulasi nati abakazi babona bemulibona babe bombi ezira wano oyo nayo
Mukirira mu wali sina omusobola. Ali kusinga biki? Abo! Bulungi! Nawe! Kukulele diwasuja, sinazajika. Ali kusinga biki? Sina kale kosobola. Kaakati ekisookera ddala mu bufumbo bwonna wakati w'abaagalana ababiri omwami n'omukyala, bino bye bimu ku mpagi ezikola amaka. Siri kkojja naye mbabuulira ekituufu kubanza ebintu ebisinga mbirabyeko. Siri kkojja wabula mbabuulira ekituufu. Tulina kuyigira ku nsobi z'abalala oba tulina kuyigira ku butuufu bw'abalala. Atambuza ekintu ky'obulungi tumuyigirako ekirungi. N'akoze ensobi mu kintu kye naye tumuyigirako ensobi ze ffe obutazigwamu. Kakati abakyala abandaba nammwe abaami abaliyo, most especially abakyala abandaba, togezanga n'ogenda mu maka g'omusajja nga gwe weesigamye ku kigambo ssente. Abakazi abasinga obungi mutunuulira nnyo ssente okusinga ku mirembe. Gw'ogamba nti nze saagala kumanya nze kasita nfuna omusajja nga ampa ssente ne waba nga tanjagala naye nga nze omusajja alina ssente, muganda wange ssente waliwo akaseera we zituuka nga tojja kusobola kuziwangaaliramu na kuzinyumirwa. Kinyuma nnyo n'olya ssente gy'onyumirwa, kinyuma nnyo n'olya ssente gy'owulira nga ogiwuliramu emirembe. Ssente gy'otawuliramu mirembe obanga alya ssente eriko ey'ekikolimo. Ne mu bufumbo bwe kiri. Mugana ne mulinda abasajja abagagga babakwane, kumba abasajja abagagga bo nabo balina missoni zaabwe gye muli. N'okwata omusajja n'omwemaliramu olw'okuba alina ssente. Kati ate ye ng'omusajja ye takuliiko, alina ssente ze asobola okufuna omukazi omulala yenalina gw'ayagala. N'alyoka akujolonga n'akukunkumula ati ng'asobola n'okuwanda amalusu mu kamwa. Kati otuuka ekiseera n'obikowa n'ogamba naye nedda. Omusajja ono yadde alina ssente naye si ka ssente. Sigenda kugumiikiriza jjoogo lya musajja ono. Omusajja oyo alina ssente nga asobola okuleeta omukazi naye gw'ayagala mu maka mw'oli. N'abaavu babikola. Sigamba nti bagagga bokka babikola naye n'abaavu babikola. N'omwavu asobola okujooga n'ogamba bannange kano akasajja akaavu nga keewadde eddembe. Nabo babikola. Naye ekigambo ssente muleme kukikuliriza nnyo mu bufumbo. Ssente mulina kuzikola. Omukazi yenna ssente z'abaakoze n'ebbaawe ze ziba ezizo. Kubanga ku mukazi olina ettaffaali ku bbaawo. Naye bw'ofuna omusajja omugagga olina ttaffaali ki mu bulamu bwe. Ye bw'aba alina by'akunenya ayinza kukujjukirako ki? Nti mwegattanga nnyo? Nti gwe wali omuwanga busitayiro obw'enjawulo? Muganda wange, abaana gye bali asobola okukola by'akola bw'aba nga alina ssente. So n'olwekyo omusajja yenna mu nsi eno avaluwinga nnyo omukazi alina ky'amugasseeko. Avaluwinga nnyo omukazi alina ky'amugasseeko. Era ne waba alina ebintu by'akola amenga sure ng'agamba era yerekeramu kali n'agamba naye byonna mbikola naye mu butuufu singa tabadde mukazi ono singa eno emmotoka gye nvuga sigirina. Singa tabadde mukazi ono singa eno ennyumba gye nsulamu sigirina. Singa tabadde mukazi ono singa engoye z'ennyambala ennungi bwe ziti sizirina. Buli musajja yenna alina ekintu ky'avaluwinga omukazi gw'aba afunye. Naye ggwe bw'ojja mu maka g'omusajja nga gwezze buzzi kulwa ssente, kulya ssente olw'okuba omusajja alina ssente, muganda wange ojja kutabaala ensi eno nga buli omu akuwugiramu buwugizi. Anti nga gwe totereera wamu. Buli musajja agenda kukugira bw'ati ojja kkakana ng'ozadde abaana mu basajja bana ab'enjawulo. Osanga omukazi ng'ono bakoze omukolo gwabwe gulaga gwa low budget. Omukazi ono n'afumba, Mukama n'abayamba ne bakola. Ne bazimbayo akayumba kaabwe, omusajja n'agulayo n'akapiki nga kasobola okumutambuza. Ne bazimba obulamu bwabwe mpola mpola. Omusajja ne waba yeekyanga atya era bw'atuula awo agamba singa si mukazi ono
era alina respect gy'abawa mukazi we ey'enjawulo ne bwe bakeera enkya ne bagamba nti baawukanye. Okitegeera ekintu ekyo? So mufube nnyo okulaba nga enkwatagana wakati wammwe ne bbaawo yesinga okuba enkulu mu maka. Bangi tubalabe bakoze emikolo egy'obuwumbi n'obuwumbi naye nga tebafumba. Emikolo gino gye munyooma be bakazi abafumba si gye mbaagaliza mukole. Wabula tekikwetagisa kunoonya ssente z'otayina kukola mukolo. Ekitono ky'olina ekikyo kisobola okukumala n'okola ky'osobola. Newankubadde mulimu ewantu w'okola omukolo ate munaye ne bakwogerera bwogerezi ne bagamba nange yatuleetedde akasajja akanaku, yatuleetedde akasajja akakopi. Abo nabo gye bali abo nabo gye bali, naye ebyo byonna bimusobola okubirwanyisa. Omukazi yenna alina wabanga ali ku sayidi y'omwami we tewali kintu kisobola balema kulwana. Omukazi bwe lwabeera ku sayidi yo n'abanga ssente ya bbaawe yagifuga yagikontrolinga, buli kimu buli muyaga ogujja muba musobola okugulwana. Nze mbasibirira entanda mulondeewo omukwano okusinga ssente. Temuzimbira mu mukwano ku ssente. Omukwano gube mukwano ne ssente zibe ssente. Omuntu mwagale nga bw'ali, ssente muba mujja kufuna, wabula tomwagalako ssente. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ndowooza tusisikane olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu ogwa CEO Michael Uganda. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.